Nensasira abakyabisekeramu. It's no longer funny. Bajjo ne alien skin muli bantu bakulu. Sit down and iron out your differences. Ekifaananyi ekyalabise jjo nga alien yotomere motoka ya Bajjo. Ngeno omusirikale bwakuba amasasi. Ngeno abantu webalekaana mukube omutte. It's not funny. Tewali kisesaamu awo. Because entalo z'ebigambo zibeerawo ku social media. Era ze zitambuza amawulire. Naye physical wars. Entale zirimu okwonoona amamotoka. Entale zirimu amasasi. Eno musirikale bwakuba amasasi, alien bwatomere emmotoka. It's not funny at all. It's not funny. On either sides, by the way. Oba oli team alien, oba oli team Bajjo, I don't care. Byonna ebyabaddewo tebinyuma kulaba. Ate birina kifaananyi kirungi kye bireeta. Kati singa oyo musirikale mwena abakubye amasasi. Because, first of all, njagala okwebaza omusirikale oyo. Professionalism gye yalaze. How do you put your life at a muscle of a security guard? No kwata obulamu bwo. No busaku maseya wa security. Kati singa omusirikale oyo yakubye alien ya masasi. It's not funny. Mugenda kufiira bwerere. Nze mamanyi celebritism, limelight, mwagala nnyo amawulire. It is not funny. Omusirikale ajja bakuba amasasi. What if alien bamukubye amasasi? Do you know that oyo musirikale era mwebaza? Actually, nzize nebaza abasirikale. Professionalism gye mulaga ennaku zino. That security officer could shoot everybody. And they don't back him. Entandikwa y'ebyokwerinda is to keep law and property. You are destroying property. Omusirikale akutte mundu, akuli maaso, osigala ovuga. Bane tujjewo enjaga. Tujjewo omuzannyo ku mundu. Mbegayiridde mujje omuzannyo mu mundu. Nze Bajjo n'alien skin sibalinaako buzibu. Musigale nga mwevuma, nga mwewemula, but it wasn't fun at all. How do you play with the gun? Bano we bakube endulu mukube. Essasi libe eryo. It was lawful for him to shoot. Are you stupid? Are you normal? What is the role of security agencies? To keep land property. First of all, alien skin yabadde trespasser. Waliwe yabadde azze wa Bajjo is a trespasser. Mulutalo luno, alien skin was a trespasser. Era siga yasaza abasirikale singa mufu. They are the property. Oba bavudde wane Bajjo, whatever gye bayombedde. Alien skin was a trespasser. That's the first thing. Eri washing ya Bajjo. Only trespasser. Now you are destroying property. Oli mukutomera motoka. Oyo omusirikale bamuwa omudaali. Let them give that security officer oba wa security guard mumuwa omudaali. In fact, mumuyingize ne police. Omusajja kube sasi. Ate nga tolina gy'ogenda mulopa. You were trespasser. Bamuleta kuma washing bay. Govudde eri oli trespasser kwa wali siwali yenu. Siwa we wa Bajjo bayiro. You were trespasser osalimbira ku washing bay. Siyo. Akatambi kalaga oli mukutomera motoka still etali iyo. What do you want security agencies to do? Who has that patience? Really, ani alina obugumiikiriza bwe butyo. Oyo omusirikale bamu. A man shoots 4 times. Nakube sasa erisoka. No sigala ngero kyavuga.
bane tuddemu ku magezi muva mu bintu byobba kubira enduulu oli omusirikale akola mulimo gwe muva mu bintu by'okunoonya likes ne shares mugenda kufa ojja genda omanyira omusirikale eryefujjo lye mukola mwe mugenda fa. It's not funny. And I respect that security officer. I respect you, sikumanyi, but you deserve a medal. Wakozeseza profession. You shot the tire. Wakubye mupira. Esa sirimu. Singa tuli mu birala. Wano tewaliwo aina spare life. Alien skin simanyi lwaki oganya okutegeera nti abalabe bo they are lowering you into a bigger trap. Alien skin abalabe bo kye bakukola bagenda kutwala mu katego kotagenda vaamu. Eyo video eragira ddala nti alien skin you are going to be trapped and killed. Mu wiiki 2 alien skin wakawona amasasi emirundi 2. Alien skin, be very careful. Abasajja bozanyirako bali bazinyo. Kubanga kano ka video nga tetunakalaba muyina gye mwavudde ne Bajjo. Bajjo nakuvuga nga akuleta ku washing bay. Alien skin tekamu obwongo. Weesonyiwa abasajja bo bagenda kukozesa ensobi. Alien skin ogenda fanga radio. Gwoloza buli akutte mundu mu ggwanga linakwagala oba musanyufu. Alien skin nga bakedde ne bakutta. Ani asinga ofunamu? Saabo bennyini abakutwala mu butego. Olabikira mu ka video. Ng'oli mu kutomera emmotoka. Ettaka lyoliko siriryo. Washing besi wawo si public place. Omusirikale akutte mundu. Akubya amasasi 1, 2, 3. You are still doing the same thing. And you want us to support you. Alien skin sigenda kuba mu bakuwana. I'll tell you the truth, my brother. Watch out for your enemies. Alien skin wegendereza abalabe bo. Slowly by slowly you are moving towards death. Nego tonachiraba. They are provoking you to be shoot. Bajja kukube esasi. Kati alien skin kankubulire. Omusajja kube esasi ne bamusiba emyezi egyo. Emyezi ena. Emundu temanyi serebu. Alien skin bali mu kukutwala mu katego. Abalabe bo bakusinga obwongo. Oja genda oyingirira property. You a trespasser. Kwa washing besi yo. Oli omusirikale akola mulimo gwe. Kwa bamuleta kuma washing be. Bajjo bagenda kukozesa ensobi alien. Nze bino mbikubuulira wanu nkwagala. Tutufiiriddwa abantu bangi mu mana bwetu ba radio bafa. Teri munene asinga kufa. Bajja ku provokinga. Alien bajja kuvuma. Naye omusirikale oyo singa yabadde really. No. We cannot reach to that level. A security officer nakuba amasa. The man tried to save your lives. Mwena sobola batta mwe. Oyo musirikale mwabadde mu ngalo ze. How can you put your life on the mercy of a security officer really? Mufachi Bajjo. Alien skin, what do you want to prove? Lwaki mukutu obulamu bwammwe ne lwaki mwagala otukaabya amaziga? Oyo omusajja omunozana bwakuba essasi ne bamusiba emyezi 6 eyatta genoma. Omusajja yakuba geno kazini omukazi yamutta. Yavaayo dda mukomera. Baneetukakane. Nze Bajjo n'Alien sibalinaako obuzibu oba mwevuma.
oba mweweebuula but guns emundu natuludeka video over and over again netulika nenkaaba bani tumanyi muzanyirako oyo omusirikale bamuwa omudaali ngena abantu we bakube endulu mukube omusajja kube sasi agendo kirowoozamu nga amaze okukuba omulambo tebagukyusiza ddwaliro entaana emira ne Yesu Kristo yamumira mwina aba bakubira enduulu tewaliwo planned but the story was planned. Say the truth. What is in the video is uncalled for on both sides. Mulekeo na mokwerimba limba. Saba bipulanize. Saba yali libade bagenda muta. Alien has a responsibility to in that same video. Yabada tobera che motoka. Wali wabadde wawe. Stop namwe mulekeo na mokubira nga abasiru. Abadde mama lokufane mutandiko kweyogeze byekisiru. Tell people the truth. Alien ne yakoze ensobi nnyingi. Do you knock people's property? Because you are annoyed? Mutujeko na mwabusiru okogera bitu bitali magezi. Everybody saw the video. There is destruction of property. There is use of firearms. And you're just here talking nonsense. Kati sigaba amukubya masasi mwandi ogeddechi. Don't be stupid. Say the truth. Everybody was wrong. Mwagala tujano mbutu wane bichamu. I'm not that brand. We saw destruction of property. Use of firearms. You think it is funny? It's not funny. It's not fun at all. You want to hide the truth. You want to mwagala okulimba limba ensi. Olozate twabirabi. Tufiridwa wana abantu. Tufiridwa abayimbi. In such circumstances, nga mutandika okuteekawo rest in peace nga mudda ku birala. Wano ensi bebamu kuba amasasi nga temwogera. Madangano jajja good. Era jajja tuli nawe muli wakati. Hypocrisy, bigotism. Said the truth in the video. Alien Skin was a trespasser. Eri washingi besiye. You were trespasser. Omusirikale gwe bale tukuma. Agezako kukubira amasasi. Warning shots. Leave what you are doing. You are knocking the car. Emotoka newe basiyange. You are destroying property. The UPDF. Lwaki twakola amaje to keep law and order and property. You are the mercy of a security officer. And you think it is funny? It's funny. It's no longer funny. And we are tired. It's not fun at all. Temutufula basiru namwe. Mwatufula basiru tetutegeera tetulaba. Mwaba tutegeerera. In any video, when there is gunshots okubakwa amasasi, it means there is something fundamentally wrong. People would have lost their lives. Kasiwa omusirikale teyabadde professional. Nakubako Bajjo, oba nakuba Alien, oba nakuba ababaddewo. What would happen? Don't take us for a garbage show. We reason, we think, we support the truth. Not everything. Mbotu jachi supporting Alien mulungi, Alien takola asobi. Nonsense. Muva mitu yekisiru namwe. Alien aganyo kitegeera that his enemies bagezo okumusinga. Babgenda mukozesa ensobi ejo. And I want to tell you this authoritatively. Alien Skin bwatakakana. Nava kwaba abantu. Nakola ebibye. He's going to lose his life. That's it. You can't test God 3 times. If you think it is funny, it's funny. What is church the funny mu video? What's not? Everything is self-explanatory. Alien Skin and Bajjo had disagreement somewhere. Ndoza basokedde walala. Je tutabadde.
Then in a washing bay ya Bajjo. It's not a public place. Let us see the restaurant. Singabe kubidde ku papazi ewa misachi oba singabe saze kwa kashia bonate badi taking the blame, but this one is a trespasser and the security officer is professional enough not to kill anybody, and we are just here. Hey, you know, bamu settings olaba junior abo bukodyo de wali bukodyo one. It's just common sense. Have common sense. And you think it is funny? It's funny. Emundu bajisekeramu. It's funny. After people being shot, abafa, then you come with your rest in peace. Instead of telling people the truth in their faces, that this time you are wrong. Not to be the motoka yomuntu. Why don't you go to the police? The next officer will shoot all of you. But abasirikale bavu. Abana babwe tebasoma. They are disgruntled. Oyo musajja gwe baleeta oyo gwalabya kuba amasasi. The man is patient. I know mutima ogwekisa. Esasi teriweta. You are here making fun as if it is normal. This is not normal occurrence. Nagala kutufula basiru. Emundu bajizanyisa. A person is shooting 4 times. 1, 2, 3, 4. And you say it's normal. You are just there. Mukolabu TikTok, sarcastic TikTok videos. We have been here long enough. We know what we are saying. We have lost people. People. Mumitwe ebyekisirusiru ebyokwebuzabuza. Then after nga mukaba nnyo. Hey gundi banange omwana oyo twamulabula. Tell them. Alien skin, I'm telling you these words. Don't let your enemies lower you into traps. Act mature. For never provoking. Do we go knocking people's cars? Do we enter people's premises? Alien skin, don't allow. Balabebo kukozesa asobi, which are by the way very costly. Olaba gwene Bajjo omusirikale tabamanyi. Omanyi baserebu muloza abayine mundu babamanyi. They don't know you. Omusajja bamwe emitwalo 10 jakuuma kifo. Oli awo yono ne mmotoka. Lwaki takubegwa amasasi? The man was very professional. Era njagala Uganda police. Please and all the public, let us thank that man. Yakubye emipiira bajizaawo. Neri abadde essasi limu. Yandibadde asika trigger. Essasi limu lyandikyusizza embeera singa Uganda eri mu birala. Postmortem. Nyenja tukuteekayo isi mataliyo mu ttaka. Judge good all access singa taliyo. So muve mu bintu bya idealism. Let us be realistic. That video is not fun at all. And there is no supporting anybody. It was a disgrace, a shame, uncalled for. Total paranoia of state collapse and decay. And you think it is funny? We are not a garbage crap. 3 dustbins. I looked at that video several times. And I honestly want to thank security officer. That guy should be rewarded. For one, keeping life. Keeping life. Property can be restored. Bine ebintu tubizawo amamotoka bagazawo. Obulamu tebuzikawo. You put yourself on a mass of a security guard. And you have the guts to come here, you tell us who is wrong, who is right in your funny, lousy head. We should do better. Don't start blaming people. Bino bobo wine tabirimu. Towa iliza bobo wine. Towa iliza bobo wine tabiri na mubino. Sajatu alimagere yebas. It's failure.
failure to know, one, you have enemies. Two, they are lowering you into a trap. And when you don't really get that in your head, I wish you the best. In the one, and I will still come here and tell you what you don't want to say. I've lost friends, I've lost people, I've lost relatives. Mukobyo muzanyo gwamwe. In the disguise of looking shares, munonya shares, munonya talkability, which is not fun at all. Alien skin ne Bajjo mukomewe tubagala mudde ku galaxy mwevume. Alien skin ne Bajjo mwe mutuyambe ekitu kimu. You got to let your abuse each other. Tetubalinaako buzibu. It is the last time we are seeing destruction of property and the use of firearms. Video erimu amasasi. Video erimu amasasi. Se erifane yo. Erifane. Umanyi memories gwe zo tujjukiza. Abamu wetu abo musirikale nga kuba amasasi. Tujjukirawo yisima. We start crying. Boloza music agenda kuzanga ofudde. Kasi aya mukubye sasi. Emyezi na gye bamusiba. N'obutamusiba. Nze nawo na basecurity basa abantu teri abasibi. Babakyusa twansifa. Kaine tulabanga we mukola obo sarcastic videos obo bwekisiru because you want to get shares and views. In a video that's not fun at all. Gwa video chimunsi yo naje wali olabye erimo kuba amasasi ngeri fun. It means there is a serious problem. Waliwo ekizibu eky'amaanyi. So I greatly want to thank that security guard for using a lot of professionalism and patience. One, to protect property and life. To protect property and life, which is a fundamental pillar of security. In any country. In any country, by the way. So, ebyo mbivuddeko mbikomezaawo. Those who want to agree with me, agree with me. Those who want to disagree with me, do so. Just channel on your views. If you think I'm looking for shares, just see on social media. I tell you what you don't want to hear. Nze wano najjandabula abantu bangi. Some of them are dead. Because me I know. So, ebyo mbikomezaawo. Nsonga za alien skin. Ne Bajjo. You can still abuse me the way you do, but time will tell. Time is the best teacher. We shall all be here putting on black clothes. Tuja kwano nga twambadde engoye enzirugavu. That I promise you. If some people don't get common sense and social intelligence, bolabanga omuntu akutte mundu lwanaawe. Never open an argument with anybody who is armed. You are putting your life at the mercy of somebody. And they will not hesitate to shoot you. Not everybody is good at it. I always tell people, mbabuulira, bolabanga omuntu nga ayina emmundu toyombanga naye. Run away. Ka decision mu bwongo ebejo. Kwata ku trigger. Kada kantu katini bwe kati. Nesa siteridda. It is irreversible. Nejeno bwo mutunuzamwe mundu adduka. So a weapon is not something to play with. And by the way, you know, that tebiri mu entertainment industry. This is a new currency. Wano twevuma, ne twewemula, ne tuddawo. Naye mundu. I wish you luck. Those who want to try it, continue. Shall always be here. We shall always be here.
Me am a man of truth. Zeramu jakuchaira ku mazima. Kwawe ngama ati mpagira omuntu situnda yo mutwe gwange. I think for myself, I give examples. Radio wanosinga mulamu. So no, Rachel, it's not fun at all. We should now really think beyond what we are doing, and we come back to normal terms. Today mu buntu tugambe eno line ate tubadde tugisusse waliwo line gye tutasala sajja akutte mundu tannalya na kulya abasirikale abasigane emmere tebalya talowooza eno bwe bamugamba shoot hey. So that's bad. That's entirely wrong to the intellectual world. It's entirely wrong. So mama nabagamba omusirikale amasasi yakubye gachi, it is his work. That's why he's there, to protect life. If you want to destroy life and property, you will die. You will die in any country. You will die. Jango tomere yange. If you want to test death, okay, jangu kalo tomere motoka yange. Calling whatever name you call yourself, I can authoritatively tell you will die. How do you even knock my car? On which grounds? Ngane court by reef. I know kube chizibe ku court order. You knock my car. and you arrive, by the way. And okay, mujamu kube yange. Let anybody, you come and destroy my property. Ombulireyo eteka n'erimu mu constitution erigati when you destroy property you remain alive. Me, I'm not stupid. The siri musiru. Njagala ombulireyo eteka erigati Bajjo kono na property omusirikale takuba masasi oyo omusirikale mu muwomo dali. Many of you would have lost your life. Ate wana basirikale balemesako bamugemeire de bamugemere ko omulamuzi justice bamugemere abasirikale bamulemesa wana ne baba w'emidali okulambula ettaka. They were doing their work. Bamuga talk to the commanders. Justice bamugemere nagana namude justice allow me to go akasajja ne coaching emundu ne kaya justice you will not go from this quarterguard. Call the boss. Oda ya majoji manyigwe. So if you want to play, continue. Life is a story. We shall write your story. Yaisi batetwaji wandika story. Weri Jajja Ichuri yali buloga wa amani. Ni weri story. You will also be in stories. Cowards live longer. Abatitizi bawangala nnyo. But they die in big numbers. So you shall also write a story. Na yensi tekoma. Ntwasigalo nga bali yanga bano. So tweddeko ku mpisa zaffe. Buli omu awe munne ekitiibwa. Noza ate tweyongereyo. So awo nga nvuddewo story eyo. Uganda temuli nnyo mawulire. Temuli. Government yakola number plates eza digital okongera okubayambako mu abannayuganda okulwanisa crime. Digital number plate aba government twazisanyukidde nnyo naye nga za bbeeyi bulala mitwalo 7. Okay, digital number plate zigenda kuyambako government okulwanisa obuzi bw'emisango. Kwa emmotoka bajja kuba bagitrackinga gyeraga. Era government yayise etteeka negati bazita galaji zonna mu ggwanga ziwandiisibwe. Ekyo nakirabako Dubai. Dubai tosobola kukanikisa motoka yo nga tofunye police letter. Kati ne Uganda kizze. Buli galaji yonna ino okuwandiisibwa. Abantu babba abantu ne batomera abantu. Nchana agenda mu galaji emotoka ne bagifuwa kale endala. So all of this is to fight crime. Mawanga amalala byatuuka. Galaji zonna ziri registered.
okutwala emmotoka y'okugikanika weetaaga bbaluwa ya poliisi. Kakati ne wano gavumenti ereese digital number plate, gavumenti ereese okuwandiisa amagalaji fighting crime. Wano omuntu abadde atta omuntu n'atomera omuntu enkya emmotoka n'agifuuwa kale endala. So to fight crime. Nebaza nnyo Deputy Speaker omwami Tayebwa ejjo yalambudde ku nguudo ezikolebwa mu Uganda. Yabaddeko awo empigi ng'alambula express highway. Segedde Deputy Speaker. Era teyabadde musanyufu n'enguudo ezimu. Ezimu ziruddewo nnyo. Ne enkuba etonnya nnyo, entindo ezimu zaakutuse. Liva Mayanja yasala. Kafu yasala. So entindo ezimu zaakutuse wadde ezimu zizimbiddwa. Government yage tuyine essuubi twetunatukira mu Christmas nga luno balumaze olwakutuka wane e Masaka. Mubadde mwetooloola. So ekitongole ekizimba enguudo ekyayinula mugoberera amagezi Deputy Speaker ge yabawadde. Ebbiliyoni esoba mu 5 zaayisibwa. Naye oluguudo lulinga luluddewo olwawa n'empigi.